Kale gwe nawe kumukutogedde twagala nnyo tugoberera okuva mu ggwanga munda n'awali emitala w'amayanja webale kubanga ate otwagala. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiriza ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo omutukuvu jangu otulungamye mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda Omwana tusabidde. Amiina. Kale buza kuba. Oli mulabe mulungi nnyo gwe namanya eyeekumira ku Daisy Hope aho bali kutugoberera mu Kristo Yesu. Kale nakola leero tugenda kutunuulira bye mulya mu mahoteri. Emmere. Manyi tutera otambula nawe otera otambula atugenda mu bifo ebyenjawulo. Ekituufu. Enjala esobola okulumira mu kitundu kyonna osobola okuba nga ofuna ebyokulya. Naye yo ndowooza oba wali owulidde ku lumaazi ayozeza okukakasa nga bituufu. Ezo oyinza okuba ze wawulirako ntuufu. Amahoteri agamu restaurants. Restaurants kyeki mu Luganda? Kakati wakuba nti Oluganda lwagala ebyonoona. Ne cafe ezimu zifumba emmere nga zikozesa amazzi ge banaazizza omufu. Era agamahoteri agamu amanene galina enkolagana ne mochari. Era abakozi abakola mu mochari awo babawaayo akantu nti omufu waafa bamunaaza. Taga amazzi bagatwala bagafubamu kapiraawo netweriira olya n'okuba n'ennoga. Ogamba waawo wano wengenda okulya nga buli lunaku sigenda kuvaawo, wano sivaawo, ngenda kulya nga wano. Pulira ng'oyinza n'ovuga kilometers mpitirivu nova eri yonna yonna ng'oze kulya mmere yaabwe nga kawooma. Wamabe bano bempulira nti nze bubasulidde mu eri hoteri abanga atalidde kati basobola obiteeka amazzi ago gafumbisa oba ogateeka mu byokunywa. Kajuisi nonya kajuisi noganyongera panteremu egiraasi kanaate kasusse. Pulira era byoli kunywa muganda wange lunabe kakati ndawo mukali yawulirize bulungi nnyo agamazzi ebagajja eyo gye bagajja tegabeera ga bulabe. Agamazzi ekigafuula ag'obulabe wabaawo emikolo ebirala gye bagakolako gafuuka ag'obulabe. Pulira kati mwegyo emikolo ng'amazzi bagakuba spells, amaanyi amabi. maanyi amabi ago gasika omwoyo w'oyo omuntu ayafa oba kale tukozesa omuzimu tejjo amanyi bategeera mangu. omuzimu gw'oyo omuntu ono gwe banaazizza era bakolekitinga from different mirambo emirambo egy'enjawulo. kati baba ne access mu nsi ey'omwoyo okuba nga bakisesinga omuntu oyo. Ono omufu yafudde. Pulira kati baba bamu accessinga ogumwoyo ne bagusika ne gujja. kati omwoyo ogwo ne bakuba spells ku mazzi. Kati basobola okutera mu kajuisi, basobola okutera mu mmere, ebintu byonna. Kati kuyita bakasitoma yetageti kadagala gino gundi yatuloga kasitoma bayiika buyisi. Kati giri gye muyita emizimu gubanga ayitawo n'owulira kitu kinge kangende ndyekaawo kati kibadde na mu pulaani mpulira munda munzalwa genda ogule oba nawakala kangendeko ka restaurant kange kali mpowerekaawo nga onywa kasoda. Mpulira wabaawo ekikusika ekitegeeza mu tageti yaabwe okufuna amazzi gano okuyita muntu oli ajja asindikirize bano bagule. Kasita onywa baba kwasayininze kwoli baba kukwasiza oli yafa omutulabidde oli alina okumaintaininga nti n'abaana abayitawo obuyisi gibe babeerawo bawayita ne waitress abali invisible
atola baba n'amaanyi ag'enjawulo bakusika bakusika laba restaurant tegwamu bantu ng'ejjuza olujjuza so webate so tosaagajja bujjeeri n'ogakozesa noza mu bikola nedda ebikola wabaako emikolo ebirala egigenderako awo kati bambi oli eyawummula ne baba nga bakoze ki nga bamuzuukusizza bajja ne bamubonyaabonyiza eno ajja akole bantu bangi baafa bebabaziika naye nga balamu naye ng'ate mbu baafa kijja kiti wajja tuyita black magic nabayo kyetuyita astral projection awo batontuta ennyo ebintu bibiri bisobola nti wano babalaganga ofudde astral projection n'okuzika nebakola ki ne banziika kumba olina gy'oli mu ssamba ly'ebikajjo ndi mu kusaawa oli eyo oli mu nte pulira era abantu bangi njagala era okiwulirize bulungi sobola nga otambula nosanga omuntu nga afaanana mugenzi yafa kangundi ngaafaanana mugenzi sanze omuntu afaanana gundi ne yafa juuzi tebanga ye bantu bafaanagana n'obikomyawo pulira naawe omulamu sokubeera nejjinja naye nga oli kufamu y'omuntu ekyankwanzi ng'okola ntambula waneeno ng'oli wano katamala tuuka eyo Masaka naye gwe okimanyi nali e Masaka nendaba omuntu akufaananira ddala nti oba yali gwe bwali otuuseyokko nesirinyanga nayokko nga bakuozaamu akoomu akafaananyi bakukubamu dyupu kati va nti omuntu asobola okwebaka nazuukuka nga munafu mukoowu ng'alinga ava okukola emirimu buli lunaku kuba wano waba yeebaka waliwo eri gy'akola gy'alipootinga waliwo eri abamukozesa bino ebintu bisobokera ddala babikola pulira bantu bafudde ne bazaka naye nga bya somewhere bali mu kukola balina gye bali basibe era walaba omwetegeeza nnyo ng'abulawo akutewa amati yamubuuza baye gundi ate oluusi bo be basooka n'okukulaba ayinza okwesooka n'akulaba n'aweta n'amanya nti ono yegundi ajja kuntegera n'abulawo n'atema abeera kulimu nti abasiyeye pulira ezo restaurant ke kaakakodyo nti naawe alidde baba bakufunyeko contact akakwate woofa naawe okomawo n'okolaawo sikomawo okome kulya ate okoba okyali eya mmere y'abalamu nina okudda njiye abalamu abalya kati naawe okumawo okusika bakasitoma abakufunamu twini wano tebakulekera mirembe so zino restaurants ate fe abalya mutonyinya okwetoloola ensi yonna ate fe abalya mutonyinya tuli safe muli safe kati abulawo abana balina agaabwe agantu ge bateekya bakulunga mmere yaabo babewooma mmere ya nakanwagi ewooma kazi oyo bambi si mubi kati mwe mutula mu ofiisi mmere bagireeta buleesi temanyi bye bakoze evuddebwa olya buli balina gye baba tubagamba nga tonnalya kintu kyonna kisabire kituufu nnyo ekyo kitukuze n'omusaayi naye kisinziira nga temanyi ffenna tutukuza anti olina okubona enkolagana nennyini musaayi sikumala gabyogera ate akajja gwogera kumale gajja nze manyi mbadde mmanyi wenkukonerako sayona bantu bangi bayise faya bantu bangi bayisa omwoyo naye nga tewali kalabika olina okuba ng'ozimbye enkolagana wakati wo nenyini musaayi pulira nga mulina that strong bond so buli woguyita kukola ki gujja era ezo wotero ojjagendayo nga tomanyi olye kube n'ennoga baye munyongere bambe mweraba nze ŋŋenze ate bakulina kwade ne contact
naye bino bimugamba nja gitukuza akubulire ensi ey'omwoyo etegeera nnyo kye bayita order followinga order ebiragiro kakati gwe you are ordering the blood of Jesus naye ensi ey'omwoyo echeckinga is there a connection between you and the blood nti ono atuyita tulina enkolagana naye waliwo enkolagana wakati wo n'ogwo omusaayi gw'oyita nti tewali tegujja kulaga nti katonda wange negukuluke mu lutalo akubuulire si kumala gayita bintu birimu akaddaala it's not just byafagala byaddala kulira kati naawe olina okugenda mu reality nova mu vacho bwobeera mu vacho kano takutegeera ekyomwoyo tekutegeera obuguma olina okusala n'ogenda mu reality nti kati sebo nze mulamba nkuyita omusaayi gujjo ojja girya gumanyi bye bakakuliisa bitirivu ozaalibwa bingi omusaayi gukoze eki gubaddewo naye londega mulimanya amazima ganatufulanga ab'eddembe kati amawoteeri ago mugagenda empola restaurants muzigenda empola kafe muzigenda empola okwetolola ensi yonna sitaani y'omu Uganda tuli seefu newaffe naye n'okundeka ndeka n'okundeka ninga yagala okukwata mulimu aha kitokota nga si kiwumbe kyako ali akamutoge mwegomba ago ag'amaanyi asoka balogago nange ngendeko mu y'amaanyi eyo nofa nodda nokola pulira nebakusiimuza ne bakola ki simula n'okusiimuza ebyo gyogikola gw'abantu oli bahoteri eyo bakoze naye nga baafadda bakubamu ekifaananyi ekirala nayambala ekifaananyi ky'omutulala niwe obeera mu nsi ey'omwoyo mahoteri ago osobola okugenda n'omanya this is not a human being kisoboka omulabulabi this is not a human being ate naye abakutya ng'akutya abakutya okusemberera two altars ziba zisisinkanye kati esinga ginnayo amaanyi erina okudduka yefuga mwebalya mu mahoteri bangi era abateganya mu mahoteri mu restaurants mabaala bino bibulazi ebyajjula emyoyo genda ngawewo ng'otwala wetwalidde olunabe sooka okulabula kutwagadde bagamba alibanga akiwulirako wadde otega okibuusabuusa but it is true aga mahoteri gafumbisa amazzi gawanaziza mu bagenzi for attraction of customers kitegedde kati kyagamaze kati binkwatirako wawebale anti kati fe abamu tetulya mu hoteri at a certain period kankubulire waliwo ebifo ebitewalika hoteri restaurants cafe so ofuna olugendo lukugwako obugweja nekusakata okitegeera ebaala byosobola gyewalira ddala naye waliwo ebifo ebimu muganda wange tekisoboka nakiyinza okubeera ekizibu ogenze mu lugendo lwa kilometers 2 yamalayo wiiki ogenze n'abantu abalinga abakolamu batwamutenyirawa ajabaza abaana abo gye beeriira babawambawamba yana gye bagenda okutwala batuna akafo kaffe kalungi nno tetubera buli lwaggulo kafo kanyirira
kasenenkerevu nebuziba nga togezeyo owulira ddala bubi obanga alwadde akafo era enkeera oyinza kukeera kulyayo kyanca n'okigaana n'ewaka osobole okulya olina okulipootinga wali babanyiga ku mapeesa mwangu tetubalaba atisi jangu okufumite mufuuka ogende wewunyiza sinza butewunya azo tebineewunyisa tebikukanga ayi ate ebikyawo so ekintu kyewaluma nti kikukanga kitya nga tebineewunyisa nko n'omulundi n'ogumu oba ate ensaasira abatabimanyi balidde gantu nabo ne bakiwulira leero nno nkugambyeko ekyo nina bingi okyaleeta ebibeera amahoteri omwo muganda wange ndeke bulesi yinza okuziza naye katukomaawo sibula kale mubadde balabe balungi nnyo sina na bigambo kubanga biringa ebigenzi n'ebikomyewo noza katotole mu katono tukomewo era nkulabule ennyama gye muli ey'emikebe ennyama n'ebyennyanja bino ebyennyanja ndiba nga olya mameidi siya fishi ebyennyanja ebiri packed wandikomekereza nga olya mameidi katonda wange ate ennyama wandikomekereza ati tetukomawo tukomewo munnange